Ku Lwokutaano lwa wiiki eno twakulaga famire ya Peter Wambi ng'eraajanira ab'ebyokwerinda okumuta oluvannyuma lw'ennaku ezaali ziyise nga tebamukubako kimunye wabula nga baali bakakasa nti yakwatibwa ab'ebyokwerinda ku ofiisi za Nuupu. Siraba muntu simanyi oba mulamu simanyi oba bamutulugunya so bw'aba mulamu nsaba mukomyewo omwami wange ne bw'aba mufu nakyo tumanye nti yafudde. Akawungeezi k'eggulu Wambi yateereddwa era tusobodde okuwayaamu naye okutubulira gy'abadde na biki by'abadde ayitamu. Engeri gye lwatwalibwa embuya etali ssuubi nti basobola okutwala mu kooti ne tubeera eyo nga tetulina nasobola tulwanirira. Tebatuwa nsonga y'amaanyi naye twavuddeyo nkukakasa nti tebatuwadde kintu kyonna nti baba bateseko musango oba tulina statement gye tusayinize oba tulina batuwadde bond batugambye mugende. Ono alumiriza nti abaamukwata baamulumiriza okubeera emabega w'okwekalakasa kw'okuwakanya enguzi wamu n'okwagala okuggyako abakulembeze abalondebwa mu mateeka. Bo baatugamba nti gavumenti yalondebwa Anita Among yalondebwa tetulina tteeka lyonna etusobola kusinziira kumujja oba kumugoba mu ofiisi nga yalondebwa bantu yalondebwa baka paalamenti. Wambi era alumiriza ab'ebyokwerinda okumutulugunya. Tubadde ennaku 6 naye ng'ennaku 5 ezitubaddeyo zonna zibadde za miggo nga buli lunaku balina okutukuba embini. We are tortured almost every day of the 6 days nga balina okututwala kutujekireka ne batutwala ku Semwai ne batukuba. Omukono guno baagukuba omusajja yagukuba emirundi solido eya y'amasannyalaze ne gufunamu kwekanga shock wano ne wano mu kibegabega. Omulala eyayimbuddwa ye Ashirafu Mwanje bwe bakwatibwa ne Wambi era ono naye atulojjedde embeera mwe baayisiddwa nga bali mu mikono gy'ab'ebyokwerinda. Olwatuukayo ne batugamba tuwanika amagulu ku bisenge ng'emikono giri wansi. Awo ne bajjayo solido ne batandika okutusabula. Kuba bakugamba gatta binene ebigere bakuba muneeno mu bibatu. Tebabalaze bakuba ze baagala. Ne bakuulira ng'okaaba ng'eddoboozi liweddeyo ng'ofa tebakuvaako. Bano batubuulidde nti baakuddukira mu mbuga z'amateeka okulaba nga bafuna obwenkanya olw'ebyo bye baayisiddwamu. Olwokubiri tujja kutula ne bakanso baffe tulabe engeri gye tusobola okwasaganyaamu ensonga eno tufune obwenkanya. Gwe ne bw'onookwata abantu bonna n'obamalawo emyoyo gy'enkyukakyuka gisigala giri mu bbanga, emyoyo gibanja services, emyoyo egibanja obwenkanya gisigala awo nga giri mu bbanga. Yadde yakomyewo naye akyalimu obulwadde era nga tusaba gavumenti etuwe obwenkanya at least emujjanjabe. Ye akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi avumiridde okukwatibwa kw'abano ko n'okubakuumira mu bifo ebitamanyiddwa okusuka essaawa 48 eziragibwa mu mateeka. Omuntu bw'oba oteebereza nti aziza omusango etteeka likulambika omukwata otya ate ennaku 2 bwe ziggwa omuntu oyo n'okutwalibwa mu kkooti naye abantu babatwalayo mu CMI ne bamalayo weeks ne bamalayo myezi babatulugunya bakuba embooko buli kanaku eringa kyayi eringa mmere ya buli kanaku ne babatulugunya ne babayisa obubi ne babaliisa akakanja. Lwaki togoberera amateeka bw'oba oteebereza nti omuntu ono alina omusango gw'azzizza? Kola ekituufu etteeka kye ligamba. Peter Serugo, NTV ku Sawem.